omukyala n'omwami nga bali wamu, the best way to go forward is dialogue. Okwogerezeganya, omu n'atalowooza nti olw'okuba yali supreme aleme kuwuliriza oli. Kati owuliriza omukyala n'ayogera n'ogamba nti ontegedde. Nange nsobola okwogerako. Kati nange kati nkubuulire kye njagala nti n'oyogera. Kati ate ekibi ku bakyala bw'awuliriza by'oyogedde amazima g'omubuulidde mu kintu oba kyonna kye muba mwogerako lw'omunyiigaganye kyakozesa ng'ebivumo. Wano waŋŋamba kino kino, wano waŋŋamba bwoti ne bwoti, nga yeerabidde nti naye alina bye yakugamba n'ebyomumanyiiko bingi, naye ate ggwe nga bw'oba onyiize toyinza kwogera by'omumanyiiko. Ebyo abakazi oba abakyala babyerabira. Kyovulaba abasajja emirundi egimu bw'alaba nga otandise okwaka nga asirika. Ab'ennaku zo tebasirika. Basirika. Kuba nange kati ennaku zino wendi naye nsirika. Kati ogamba otya nti ab'ennaku zino tebasirika. Lwakuba nti obeerako abavubuka bali b'ogambye eri bracket. Lwakuba obeera wawuwo yekka naye eri gy'otali abalala basirika. Singa abakazi bonna osanga ku makya abamu baba bakubyekubye edda. Naye omusajja kati abantu balina self control okuba nti abantu abamu mulimu omukazi akuddamu ekintu n'onyiiga nnyo n'omusajja n'adda mu mukazi ekintu omukazi n'anyiiga nnyo naye omukazi ategeera n'agamba nti naye ate ekyo kyakoze ekinyiizizza ekimu tekijja kuneerabiza birungi birala byabadde akola ki akola nga bw'onaaba otambula ne weekoona ku olwo toyinza kuva kutambula nti sikyaddamu kutambula kuba bwe natambula luli neekoona kati n'obufumbo bwe butambula kasita mubanga muwuliziganya mujja kutambula bulungi bwe munaba temuwuliziganya naye entegeera yo naye egira eyamba nnyo. Bw'onaaba nga totegeera oli nga nagamba ekintu leero n'akuddamu kyekimu enkya ate ng'omuddamu enehawule ye omusajja atuuka ekiseera n'olaba nga ekitakyamuyisa bubi nga kimuyisa bubi n'agamba ndi bukaseera n'abeera kuwoyo nga neereega n'oyo n'akuleka naye lw'omufiirwa lw'omanya nti bulijjo bye yali agamba byali ki